Abantu ndabo yabufuzi babika bibiri bitulina abalwana okuva mu komera n'abadira prison ward bamufule wa mukwano bafune emirembe mu komera sobano ba MPs wala abano basimbira ine zembera ne MPs ku parliament buli lunaku singa Museveni yali awuye bamuwogera ko ne family ye ofuluma awo nga okwebaza bwatunene bwati nawo nga teri yako anagandise muji webalo wero kubyensonga bino kumula benchanga ali kulale awokabuka nti muwoza atuse sempatso kati enkugambe laze mulumu entuuka ne bantabula Museveni abavubuka nti obukede yaine nyumba mukwano gwange speaker parliament akubera mukwano gwange for the fact kuyoga saa kubera MP mulungi niwe akola MP mulungi otandikira ku speaker bwabanga muri mu rutalo omanya nti wa MP bukulemye olira kati kufuka activist kukirya ku street teriyo muntu amanyi bantu bye bakola mu Uganda kusinga Museveni era abeerako n'abanoonyereza abantu abakola ebintu babikola lwaki kisikizanya abaguma nti okuzimba buzimbya ennyumba amatiribona ndikyo Museveni kimunyiiza Museveni wowe osula mu kisolo wamugamba nti oyagala bukulembeze gwafa naawe koma olida kanto nti speaker ne bwalaga amayumba it is okay naye bamugambe nti ayagala buyinza awe nkolagane nti President Museveni ne bwagulira musajja asula mu kiswa naye ayagala buyinza tamuleka Tenagambe nti President Museveni does not underestimate Bobi Wine. Tagezesa. Kati Bobi Wine bana abasajja bamwetoolodde bamugamba nti kino kye kiseera olina okukola ki okukwata entebe 27 sikiwadi anaava ewaka 27 August atandikira Mbarara Kyagulanyi Sentamu yalanze dda n'agamba nti ekimala omanyaza alaba mutabani w'omukulu nga atambula bamutambuza mutabani w'omukulu si atambula bamuyita buyisi jangu nze neewunyisiza nga omukulu Gashumba agamba yali Gashumba yali mwogezi nti bamusondera ne sente kankubuli kirongera kyogera ku radio ezebo Bobi Wine kyalina okukola ne banne uprising okusitula omuliro kugamba abantu nti twekalakasi kimala kakati Bobi Wine yagera kusookera wa Mbarara nga 27 kakati yakakasa kibayita power tulinde nga 27 ayinza obutava waka house arrest ate bakulinza bakuteekaawo preventive arrest bakutangira omuntu ono okugwa misa ayinza oleeta ebizibu tumutangidde kokkiriza omusajja ow'emagere okufuluma emagere mbu mukoledde simanyi kikujjuko nga mukolera General Mozi biba birala Kyagulanyi bamukolera ebikujjuko Embala Kyagulanyi bamukolera ebikujjuko bamulete Jinja ave wanagende Busia kawedde mudda kinajjukirwa nti wali November ng'ennaku z'omwezi 19 baali mu kalulu Kyagulanyi bamukwatira eruuka abantu abasoba mu bantu 54 bafa mu kwekalakaasa okwali kugenda mu maaso mu ggwanga nga buli omu agamba bamukwata batya so polisi bwevaayo neeteeta ekiteeso kya preventive arrest wakyali ensiko eriwa Uganda bazimbye buli wamu mabiri awo si wakolerawo kobuyekere niyo bamayuge wali obuyekere eyo tosobola abedf watera bakwate eyo poze ngogeze gulu eyo aruwa eyo wakyali eka getaagaidi President Museveni yasooka kwata power nalyoka agenda mu byobufuzi kati azannyanga bw'ayagala kawedde munda Bobi Wine akakasa Kyagulanyi agambe 27 Augusto atandikira Mbarara kakati Kyagulanyi bwanegattako ate kati bwe buzibu bwa opposition yawano bwe buzibu bwayo nti Kyagulanyi kasana abaalumba Embalala nga bano badde Besigye naye agende naye nti tebabisobola ate kati bwe buzibu kakati kye yakoze kati ngenze mu politics nanda amuliyati wabateeso nandala waawo wambale otegedde ate abo ba neighbor kyenagamba ku nomba ti kati tuli mu politics how can you play politics after getting power kakati waliwo cabinet lusiafu eyinza okujja ojja kulyamu opposition w'amaani I can predict kati n'ekirala ekiyinza okujja mu Uganda mpredict nti muzeeyi bw'analaba ng'ayinza okwagala okudda mu 2026 kawedde munda
ogenda kuwulira olwokugamba nti president bajja kumulondera mu parliament olwokuba akadde katukutte naye eddoboozi lya lutamaguzi lirya wandiryongeddeko mu maaso n'owulira ebigambo byagamba ku bifo ebyo naye akadde